Ekyokusatu kubeera mabaala. Ekyokuna kwesembereza abasajja sitaani. Ekyokutaano kugenda mu bisiyaga. Ekyomukaaga kubanga tolina mpisa ng'olwanira abasajja nga buli we nakulaba bagamba abasajja abakwagala omale okusoma. Yes, so bubaka ki bw'abawala abato abali ebweru abalinga gwe wabeera omwaka ebiri emabega? Abawala abato abali ebweru eyo obubaka bwe mbawa babeere bakkakkawo, buli kimu kijja in right time mu kaseera akatuufu kekinoberamu, ekintu kibeera n'essaawa yaakyo ate kibeera n'ensonga lwaki kiba kituuse mu eyo ssaawa, so kati babeere bagumiikiriza. Ate ekirala bo obubaka bwonna nga bwe mukuwadde abaana abawala abato abali eyo temwesembereza bintu biragalalagala, njaga, cigarettes, ebyo byonna. Amateeka gali 10 Honorable Balaam gasazeewo okubeera nga awa Pretty Nicole oluvannyuma lwa Honorable Balaam okuvaayo n'agamba Pretty Nicole wedaabuludde. Pretty Nicole oli mwana mulungi. Pretty Nicole okyali mwana muto. Pretty Nicole kankukwateko oddemu obeere nga oddayo ku ssomero okusoma. Okusinza ku Honorable Balaam agamba agenda sasulira Pretty Nicole okuviira ddala wamutandikiddeko. Amugambye mbw ali mu senior 4 kati nasemba yawo nga bantu basaba results za Pretty Nicole eza P7 kati obalamu awo omwaka gumu oba ebiri owaayi nyinza okubeera nga nzaba data following nnyo naye nasembayo okulaba ennyo ku by'okusoma bya Pretty Nicole ng'abantu basaba nnyo results za P7 kati awaawo. Yes, kisanyujje leero okubeera nga Pretty Nicole agenda kuddayo ku ssomero okusoma neera courtesy of Honorable Balaam amuwadde amateeka gagenda okubeera nga atambulirako. Actually amateeka kanga kuwe bulungi nnyo. Elisooka amuganya abasajja ye lwaki mbeera ng'ogera nga ye Pretty Nicole wali okubeera nga ageeyogera. Webityo ebigenze maaso wa Honorable Balaam mu ofiisi ye nga Pretty Nicole amukyaliddeko era bw'atyo Honorable Balaam ne yeewaayo okubeera nga agenda supportinga mwana muwala ono mu kusoma kwe okutandikira ddala ku senior 4 gy'amugambye gy'aliko paka wanamaliriza okubeera nga asoma. Congratulations Pretty Nicole. Byonna webityo ebigenze maaso naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba subscribing nga nuko SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. So mwe abali eyo Pretty Nicole yono yatereera angambye tayagala kwesembereza abasajja, tayagala njaga, tayagala walaji, tayagala nebiri eby'abakazi ku bakazi, yayagala kufokasinga mu kusoma. Angambye kati ali mu senior 4 simanyi oba angambye mazima oba nimba nti asobera Kyambogo. Very good, kyali Kyambogo asoma mu adult education nangamba yasasudde taamu eno katabuzeyo taamu 2. So nga minisita w'abaana ngenda musasulira taamu ez'ebbiri zisigadde emitwalo 9 amale senior 4. Kwagaliza birungi byere kale you be reformed, be a good girl. Kale God bless you. Kale ndi musanyufu nnyo okufuna Pretty Nicole akyalidde olwaleero nga minisita w'abaana n'abavubuka n'angamba nti minisita nalokoka sekimulesazeeko ndaga reformed Pretty Nicole atali oli Nicole bwe nagamba okutwala mu child home mu teenage home kubanga tulina teenage home enaggulu. Pretty Nicole yalwananga gwe baakubanga nga balwanira abasajja ababuwala abatalina mpisa. So Pretty Nicole angambye ebyabasajja yabyesonyiwa yalokoka ali mu kusoma tinaye kati abuzayo taamu 2 ate taamu eno ali mu semester mu taamu yesooka abuzayo taamu 2 tinaye kati fees zibulako ezo taamu 2 ne mugamba ngenda kusasulira ezo fees ze taamu 2 ngenda zimusasulira amala okusoma abo naweze emyaka 18 wadde okwesalirawo kyayagala kubanga abaakoze ki abaakuze neera mukubiriza focusing ennyo okusoma yewale ebiragalagala yewale enjaaye yewale okwambala obubi yewale n'okwagala abasajja oba abasajja omwozaabuza okumujja ku mulamwa kubanga mwekyo ajja kufuna embuto zateyagalidde ate n'okufuna obulwadde bwa mukenenya n'obulwadde obw'obubaka obulala obw'obukaba obulala. So nkubiriza Pretty Nicole abeere muntu mulungi ate abeere focused 100 ku 100. Era njala kwebaza mwenna abakwatiddeko Pretty Nicole bangambye anti we abadde wa musale nnyo okutereeza embeera za Pretty Nicole. So I think wetugendera awe Pretty Nicole ajja kubeera wakabi ddala era nze nsaba Katonda amulungane buli kyakola. Yeah, but I'm impressed she's now a reformed good girl.
ate mikwano gye ogimugobyeko egimu mugambye emikwano gye gyonna egimuyigiriza ebyo ebintu ne balwanira obulenzi obutalina nabwe busula obupangisa mu mizigo agyesonyiwe kubanga gye gigenda omuleetera obuzibu ave ku line asigale mu line asome fokasinge mu kusoma awa abantu abakulu ekitiibwa tagenda kwengerera mu bbaala tagenda kubeera n'abasajja akyali muto ate namwe ebisajja ebikwana Pretty Nicole kati ngenda abakwata ndi uncle official ngenda kubakwata singa minister ngenda kubakwata okutawanya muwala waffe then era musabidde bamuwadde invitation agende Canada yige ku mbeera z'abaana ngeri y'okubudabudamu abaana abavudde ku line nga bwe yali avudde ku line ndowooza trip nnungi njimwagaliza olugendo olulungi singa abalufunye era nsaba embassy mwanguyirizeemu mu kufuna visa agende afune obukodi obw'okulabirira abaana teenagers because nga bwe muli aware nti population yaffe oba abantu obungi ebitundu 75 baana bato abavubuka n'abaana abato so Pretty Nicole ali mu category eyo so abaana byayizeeyo bijja tuyambako nga ministry wamu ne government okulaba nti ayigiriza abaana bala nti abaana bato ebibonoona bye bino kunywa sigala kunywa njaye kunywa mwenge kwegadanga n'abasajja nga tonatuuka mwe bajja okujja embuto n'okufuna siriimu n'ebintu ebirala so mwagaliza birungi byereere ekyokubiri ekyokusatu kubeera mabaala ekyokuna kwesembereza abasajja sitaani ekyokutaano kugenda mu bisiyaga ekyomukaaga kubanga tolina mpisa ng'olwanira abasajja nga buli lwe nakulaba bagamba abasajja abakwagala omala okusoma yes so bubaka kibuwa abawala abato abali ebweru abalinga gwe wabeera omwaka ebiri emabega abaana abato abali ebweru eyo obubaka bwembawa babeere bakkakkawo buli kimu kijja in right time mu kaseera akatuufu kekinoberamu ekintu kibeera n'essaawa yaakyo ate kibeera n'ensonga lwaki kiba kituusemu eyo ssaawa so kati babeere bagumiikiriza ate ekirala obubaka bwonna nga bwe mukuwadde abaana abawala abato abali eyo temwesembereza bintu biragalalagala njaga cigarettes ebyo byonna temwesembereza abasajja temwesembereza kiddemu ekyo kyokwesembereza abasajja temwesembereza abasajja bajja bawa embuto nga temunatuuka ate bajja basigana obulwadde bwa siriimu kyogere nga bawulira temwesembereza abasajja babi bajja balwaza ebirwadde bajja bafunisa n'embuto zemutalina obuvunaanyizibwa nazo temwesembereza n'ebisiyaga nabyo bibi temugenda ne mumabaala amabaala mugenda mu mabaala ne munywa sisha ne muvaako wabivaako kikiwakolesa ndiyo mwali mulwana n'obuwala nga bukuba mu bubyeko omusajja mwali mulwanira ki twali tetulwanira njaga mwali mulwanira musajja ye kati omusajja kika kyo yali akola ki omusajja eyo sitaani njakulaba nti oli kaana kato kati bwe yakugamba atya nti oli Pretty kati yakulimbalimba nga ati tewali kyeyaŋŋamba gwe wamulimba fena tetwerimba ate ng'ensi yonna ekimanyi anyway nze ndi minisitawo naye wenda kusanga mu bbaala nga tonabeza 18 nja kutwala naggulu oti negihomba kulabirire nakusanga nga olinawo abasajja bakuli bize nja kutwala naggulu era nabo bakulabirire kubanga yo tulina ekisulo ky'abawala n'abalenzi kubanga nja kumanya mama otakyalina buvunanyizibwa bukuyamba then ekyokubiri sagala kusanga mbu olina sigala mbwekimanyi njaye nenyambala embi mumanyi okwambala nemwambala nga temwina nabupale munda beera mwana mulungi ate beera mulokole oli mulokole olokerawo tomugerwa oyo no mukwano gwange nja mukubira asate omukwano gwange ddala asita mukwano gwange nanja mugamba nja mukubira muguzi oba akumanyi ayinza oba nga tamanyi naye yekyakyange kuwabeerayo abantu bangi emutundu nsanyuse nnyo okuba nti olokose ate nkwagaliza ebirungi ebisinga mu nsi kwagaliza ki
ebirungi ebisinga munsi. I wish you the very, very best. Okay? Yes. We know about Kabbalah, Bubadagala Minister Apoliko. Wewe woka woka. Kale, Mugeri Joli Mana Munujamu.